Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Abakulu abo babadde bamanyi kye batambuza oba babadde tebakimanyi. Tugenza okuddamu okulaba ng'ebwatuka oba akatambi oketegereza bulungi nti owa boda tuvudde eri nga tumulaba ng'aliko omukyala yese baddeko n'omukyala nga basala owa takisi n'apaakinga owa boda bwazze n'ayita. Tugenza okuddamu okulaba nti ayitawo n'ebwatuka. Ebe bitongole by'okwerinda tebekyekiririzaamu nga nabo beerumbagana. Kikulaga nti waliwo amaanyi agasokkoloma ku g'omulala. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Banirizaako nate abagenda mu maaso n'okubanga mutulaba era nga mutugoberera ku mukoto semakoto Beyond the newsroom BTN media kwoteeka SRK media. Mwebale genda mu maaso n'okubanga mutulaze omukwano mungi ennyo nnyini ddala okuva nno gye twatandikira okutuuka wano we tuli. Bwebaza ensonga mpitirivu zigenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda era nga we tugenda maaso n'okubeera nga twogerera olunaku olwaleero. Kino kinajjukirwa nti buli lweziba ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga kuba kujjukira abajulizi abagenda mu maaso n'okubeera nga munnange battibwa bangi nno ne bookyebwa ne bafiira mu nnabbambulira w'omuliro. N'ebyo byonna byabaawo n'eki ekyo ekikulu ekyagendera mu maaso n'okubeera nga oba oliawo kituweebwa oba nga kitulaga ki okuba nga ffe abaliwo kati n'okubeera nga tubajjukira. Tubadde tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tuba celebratinga ne wabaawo bomu ekubwa wali eri emunyonyo naye nga target ebadde oba oliawo yakugenda kutuuka oba oliawo ku kigwa ky'abajulizi e Namugongo. Bangi abagenzi mu maaso n'okubeera nga bafa nga ne ekitongole ekyebyokwerinda ekikwasaganya ensonga ezo okuli JAT kwoteeka n'aba SFC bagambye bagenda vayo ne statement nga batunyonnyola ku nsonga nga bezigenze mu maaso n'okubeera nga ate oba oliawo zitambula. Sheikh Kiti emabegakawo yavayo nayogera ku nsonga z'abantu abatambuza ebigere ne bajja ne balamaga ng'ekyamazima amatuufu gwe bagenda okusinza babamanyi baafa n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo. Kwegamba nekireetamuko obwennyamivu mu mitima gy'abantu naddala abakatuliki nga bamugamba Sheikh sigala ku ddiini yo ey'obuyisaamu naye ensonga ezaffe toziyingiramu anti kasita bimala okubeera nga bikwata awo. Omanyi entalo zibeera 2 oba 3 ezisinga okubeera enzibu. Olutalo olw'eddiini n'amawanga entalo ezo ziba nzibu nnyo era bw'ogenda mu maaso n'ocontradictinga n'ekimu ku byo kiyinza okukuleetera kariya yo okubeera nga oba oliawo esaanawo. So olunaku olwaleero ndeese abawerako ku pano ne bemuludde okulabako tubeere ng'ensonga oba oliawo tuzanja bulungi. Ndowooza kantandikira eri olwaleero ebeera enkola yaffe tuyite sayidi yeeri. Omukulu nsanyusa okukulaba taata. Nange okusanga ssebo. Erinnya nze John Paul. Ngenda kwanjamuko ku nsonga ezimu. Omukatuliki n'omudaali gw'ogwongulaba ayina sunna y'omudaali. Era bagita sunna. Ffe kano kaba kabonero ka Mukristo. Kaba kabonero ka Mukristo. Yes. Omuntu yenna w'omanyira nti oyo tekikwetaagisa kulaba Musiraamu. Omuntu yenna ng'alina sigida wano tekikwetaagisa mubuuza ddiini ye. Okitegeera butegeezi Musiraamu lwakuba ekiyinza okwewuunyisa ng'osanze alina swigida apaakinze ku ki kyekyoka ekyo nze tekinneewuunyisa ekyo kiri mu buntu. Baithawe ebintu bino bikolebwa muntu nga muntu sekinnoomu. Yes. Era batakikoze lwa ddiini. Abatakikoze lwa ddiini yadde oli avaayo n'agamba nti omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kiramba. Bw'okusanga omu ng'asobezza tekitegeeza nti bali bonna basobya. Kubanga ye ssebo nange obbasanga kubanga era baatugamba nga mbulira gw'oyita naye
kubuulira ebisaze w'oyita n'omubbi oba mubbi ne w'oyita n'omugagga teri yali akuyiseeko mugagga obeera muleebeesi oba muleebeesi kati sokoleke kikola ku muze mubi kikola ku muze mubi mbulira gw'oyita naye nkubulira ebisaze kikola ku muze mubi w'oyita n'ababbi oba mubbi yadde gwe mutima gwo oba okimanyi nti toli mubbi ketutandise okuyita ne Ssaalongo bw'owulira ewali abalomuze era balina okunteekako ekyobwa Ssaalongo lyonna so ensonga y'omukulu Sheikh Kiti sigenda kujoogerako nnyo naye ng'ojja kujoogerako nja kujoogerako ekitono kyemmanyi alright tuyaza John Paul era webalegera mazito okubanga ojja ku panel olunaku olwaleero ranks weeyanjula esebo naye toliiko nakweyanjula babuuzeeko nsooka okubebaza mwenna gye musinzidde okubanga mutulaba ku mikutu gyaffe SRK Media saako ne Beyond the Newsroom mukola kyamaanyi mukolera ddala kya magero okubeera nga musheyalinga ate ne mukomentinga mumutuzaamu amaanyi ne mutugamba nti waayi ensonga twazirabye mwazitembeese bulungi nnyo tubeebaza nnyo mwebalire ddala so tubasaba naako olwaliro mukalabi kamazi okay omanyi teri kyedaliikiriza ng'otunuulira ali ku kamera ng'emimu agifunyiza omanyirawo ekiva eyo tuyinza notuuka wakati natugamba obwedda terikoodi ayinza kugamba okimanyi saataddemu kaadi anyway tusooke tutandikireko ku nsonga za bomu eno ebaluse era newabaawo abantu abafa ndowooza obulamu babadde babiri ate era bebabadde ku piki ndaba babiri okusinziira mu bifaananyi byenfunyeeko neefute gy'omu abagenzi mu maaso n'okubeera nga bafuna obuzibu naye ndowooza once we look at this let us look at it in a broad picture ekintu ekibaddewo ne intention yaakyo neki kyekiyinza okukivaamu nakyo ekiyinza okubeera nga kiddirira John Paul ensonga eno nga bw'ogirabye bibadde bite ensonga eyo nandigambye wemba nkitunuuliddemu mu aspect eyange byange nga munnamawulire omukukunavu abakulu abo babadde bamanyi kye batambuza oba babadde tebakimanyi ekyo kyekibuuzo kye twanditegedde naye ate abandi kitwanukudde be bagenzi kuba nze sisuubira nti omuntu olwaleero si 3 June abantu bonna tubamanyi baliwa Namugongo Bomu kyeki gimutwaza emunyonyi ne munyonyi anti wabeerayo abamu naye nga babeera abatono baba balubatu kuba ekyabakristaayo kiri mu munyonyi ne babeerayo batono n'ekyabakatoliki kyekiri eyo bagiyita mayina basilika munyonyo mayina basilika eri meja eno mayina ey'emunyonyo kati ensonga eyo nandirinze abakulu abatwala ebyokwerinda batuwabule ku nsonga eyo batubuulire kuba kyekituufu bajja tugamba kuba essaawa eno ffenna tuli mu mbu naye ngera we babadde bagenderera okusaanyaawo obulamu bw'abantu be baluguzeemu obulamu kisoboka okuba nga babawadde ekitereke nga tebakimanyi oba nga bo bagenderedde kuteekawo buzaabuza oba kugezaako kunyweza byakwerinda oba kutiisatiisa tetunnawulirayo muntu yenna yavuddeyo omanyi abazungu bo kati kye batwala nga ekyobwannalukalala kubaako kakundi kavaayo ne keewaana kubanga obukundi obwo buvaayo to take responsibility of an act of terrorism so bavaayo ne bagamba ffe twakuliddemu
okubaluka kwa bomu eyo naye katulinde abakulu batunnyonnyola ensonga nga bwe zaabadde. Okay. Yes, sir. Ranks, bw'otunuulira ku nsonga zino akutte bomu neetuuka okumuwabikirako nga bakyagiyinda bayagadde bo baffe oba nkozesa ekigambo ekigamba nti tutuuse mu kaseera ak'okuba nga tulina okunyweza ebyokwerinda byaffe nga gwe omuntu sekinnoomu then ne gavumenti eryoka ekole ogwayo. Batugamba mu ggwanga mbu mulimu obubinja bw'abaki bw'abatujju bw'abayeekera. Abayeekera. Kyokka nga abayeekera abo baaki bano abakulu abavaayo ne boogera ku nsonga ezeefaananyiriza bwe zityo. Kati oyinza okubirowoozaamu n'ogamba wano we tulaga akaseera kakunyweza byakwerinda. Ranks gwe kiraba mu kifaananyi ki? Okusooka nja kusooka neebuuza era nga bulijjo ani avuddeyo n'atulagira n'atugamba nti abantu bali bomu beekubye be babadde bagirina okusinza ku stories ne information yonna ejja n'abebyokwerinda kuba batugamba nti jati eze bakola ki anti abavudde owejje aize nga bawondera mpaka bomu lwebakubye kubanga nze ndabye akatambi kitegeeza abajjati babadde babaguliza babadde bomu omugoba wa bodaboda agibaddeko abadde alina omukyala gwatisse era tutegeezeddwa nti ekitongole ekya jat ekirwanyisa obutujju kibadde kibalondoola okuva yonna gye bavudde gye tutannategeera wabula bwe batuuse mu kitundu kino babadde boolekedde ekkubo eriyingira ekiggwa ky'abajulizi bwe batyo bomu nebwatukira ku lutindo luno olusalamu wano ku luguudo olwa Pope Francis Link. Nga bw'olaba ebifaananyi abantu ababiri bombi bafiiriddewo mu bulaga. Omukyala agambibwa okuba nga yabadde ne bomu eno abetenteddwa era asigadde bulere. N'owa booda abadde amuvuga naye asigadde bulere. Ab'ebyokwerinda batuuse dda mu kifo batandise okukisalako wabula abantu abetoolodde ekitundu kino bakubiddwa nnyo ensisi era bangi bayimiridde ku mayumba gaabwe waggulu okulaba kiki ekigenda mu maaso kubanga okubwatuka tekubadde ku mayumba gaabwe waggulu okulaba newe tuba tugikomezaawo tuba tufunye gundi nti abajjaati bazze babakola ki babawondera anti kati ekibuzo kiri nti okuvaawa anti kati nakyo no eripoota nga tetunagenda n'eripoota naye ku ssaawa eyo teriyo muntu abadde avuddeyo kwogerera jaati ku ssaawa eyo n'agamba nti tuvuddeyo nga tubalondoola naye abadde either abiwulidde mu mbu okyegeera because ku ssaawa eyo tewabaddeyo omuntu avuddeyo waba reporting the guli bwe tulinda confirmation report okuva mu jaat ne police oba oliawo omwogezi wa police n'omwogezi w'amagye be bayinza okuvaayo essaawa eno ne batuwa mu bulambo okufuba kakati nze kyembadde neebuuza because nze bwendabye akatambi bomu ebalukidde bwebanga bano bebadde bagirina ndabye owa booda nga ajja wabaddewo taxi esoose okujja nebanga eyimirira ng'erinda ezisala ziyitewo sokole katono nnyo mu kulinda ezisala owa booda avuddeyo esayidi eri kati weeyabikidde era tugenza okuddamu okulaba ng'ebwatuka oba akatambi oketegereza bulungi nti owa booda tuvudde eri nga tumulaba ng'aliko omukyala yese baddeko n'omukyala nga basala owa takisi n'apaakinga owa booda bwazze n'ayita tugenza okuddamu okulaba nti ayitawo n'ebwatuka tukakasa tutya nti bomu ebadde teri wano we babadde bakola ki we babadde bayita owabadde kikolido ekyo weyabikidde era yalinze eyabikire mu kikolido lwaki eyabikidde wantu wetubadde tulengerera ekyokubiri bwotugamba nti jaati yavuddeyo eri ng'erondoola okyegeera either ng'eneja ebadde ekyali mu byambu okyegeera because toyinza kuŋŋamba nti nondoola abantu ate n'otuuka okutuuka emunyonyi ate womanyi nti waliyoko abantu abakuŋŋaanye
esooka eyabike obalinda ate bamale kutuuka ate se wali abantu eryoka eyabike ne be bagoba abandi gisudde otegeera kakati bino byonna omanyi mu kintu kyonna nga kinajja waliwo ebintu ebiteeberezebwa because singa omuntu abadde nga ayagala kutta bantu Namugongo waliyo abantu bangi okusinga eno okusinga emunyonyi yaligenze Namugongo at least Bomu yali yabekidde Namugongo kakati eno ebadde nga diversion eyokusooka okulaga abantu abamu nti mulaba kitubale twogerako abatujju betubale tugamba oba abatujju betugamba babadde batugamba mwebali mu ggwanga era bino oyinza okwesanga nga birumba akalulu akajja otegeera akalulu akajja waliesanga nti tuyinza okwesanga tuzzeeyo mu covid ataliiwo mu lockdown lwaki tukati tutandise okubanga tutaddewo trigger lines eziraga nti mu nsi mulimu obuki abayeekera ng'ekyasooka kuba batuvaayo ne batulaga nti mu ggwanga mulabiseemu abaki abayeekera kakati Bomu webanga naye tulise ku ssaawa eno otegeera kiyinza okutusangamu nga tugenda mu kalulu lwa maaso awo ne wabaawo ebirala ebigwa nabugaa nti bannanga akalulu akabadde kagenda okugendawo mu ggwanga lirimu obutabanguko tetugenda kugenda mu kulonda natenze ekyo nalisaba nti tuleme wekibanga bwekityo tuleme ate kuteekawo bisiikirize bingi kubanga akalulu k'ennaku ze tetukyakafunamu ranks ku nsonga eyo gavumenti yakuno baavayo ne bategeeza nti ambasada wa German mu Uganda Matthias yavaayo balina engeri gyebekulukunya n'otubinja twabayeekera era nga otubinja twabayeekera otwo twogerwako nti twa nuupu oba onfuna kaakati ensi yonna neevaayo negamba nti ebintu byeboogerako tebiriiyo kubanga omwogezi w'eggwanga lya Germany yavaayo n'kigaana ne CDF yavaayo nayogera bamuyita Brewer Casting Brewer CDF wa Germany yavaayo naga ensonga ezo tetuzitegeera bulungi so kaakati ndowooza kino kiclarifyinga kiri kye baali bategeeza nti ddala kituufu mulimu ki abayeekera obutujju ate tewabawo statement abaana gye batera okukola ennyo nti abatujju bano bonna betulaba ku TV babasiba sikaavu teriyo mutujju avaayo mu maaso directi nga talina sikaavu gwe tulaba tubuuza lwaki abajja mu kkooti abamu babeera neki nezi sikaavu ze zino ti mu maaso g'abantu abaali batuusiddwako obulabe bw'ekitujju buli olulaba ekifaananyi bw'ekityo memory yeri ekola etya ekomawo so tusuubire nti kino kyazzeewo buzi kubeera nga kibagulizaako ab'ebyokwerinda basobole okubeera nga bayimuka nga kituufu kubanga muyinza okudda waneeno nega that thing might be political kumbe ng'ebintu biri ki serious omanye ennyanja ekutta okola otya omira anti weerawo nebyali badde serious nze siteeberezaayo mutujju asobola kunonooza abantu basatu n'aleka awali olukubi otegeera singa obulumbaganyi buno bubadde butuufu eri obukuumi bungi kubanga ne pikipiki tezituukayo kebeere emmotoka zonna zirina we baziwa kyategeeza nti wano abadde agenda giyingiza ayadde asobola giyingiza emunyonyo tomanya kuba wuuyo mu ripoota akugambye etulise agenda okusalamu olutindo olulinkinga ku maina basilica ebyo bomu kituufu etulise naye ogigoba naye siyinza kukkiriza nti abo babadde batujju nina kibuuzo kyembuuza anti abatujju ba bigina ye akola teriyo bigina likes oyinza okukola ekintu wano nekyebwatusa mpozi ngaekintu nepiki enyini eyinza okuba nga yeyabise nakyo kisoboka bw'okijjawo ekyo okiwakanya eyewammanga gondi teyasimatuka mu mmotoka rajivu nepiki eyinza okuba nga yeyabise ate jjukira piki ekozesa petroli ali highly flammable kati nakyo yinza okuba nga yeyabise awunyiriza mukka n'ayaka kati ekyo nakyo tokibuusa maaso
naye tetutali babya kwerinda katulinda alipoota katulinde oba oliawo alipoota naye nga kyeŋŋamba abalabi baffe batulaba babeere guys let us be vigilant enough ku buli kintu ekigenda mu maaso tuleme butwala nga obuntu obutini tetukibuusa nakyo mu maaso teri kaloolo kato we bagamba anyway ebyo nga tubitadde ku mabbali olunaku lwaleero nga tugenda maaso n'okujjukira abajulizi bano ebigambo ebyayogera omwami Sheikh Kiti oba oliawo byaseeseetudde emmeme y'abantu abamu ayinza oba mu perspective gye yabyogereddemu nga teyabadde yakuvoola nakukola ki nakubeera nga abaako eddiini gy'alumba naye woyogera ku ddiini endala oba ovvoola abantu ne bakiraba mu ngeri ey'enjawulo ranks ebigambo bya Kiti ebyo nga bw'obiwulidde obyogerako ki manyi nze njogera nnyo mu bulamu bwange ebintu byenti okwogerako biri bibiri nga watandise eggwanga ly'omuntu n'eddiini y'omuntu biwa ekitiibwa ebyo bibiri era bwe tuba nga twafunye obutakkaanya nze naawe ddeno nga tugambe gwe oli wa ggwanga ddala oba oli wa ddiini ndala nange nkya nnyo mu mboozi zenjogera naawe okuleetamu ekigambo kye bayita nga nzivoola oba nga njogerera bubi eddiini oba eggwanga lyo twakiraba yakola amayinja ge Musa mu kudda yasanga abantu bakoze ente mu bikomo ne batandika okukola kyosinze nga basinza nte nakwata amateeka nakola ki nagata negatika Mukama Katonda namugamba komawo tandika okubajja amayinja g'ennabazi nagabajja nagaddamu anyway nalyoka muwandikirako amateeka Rex bwe tuba tutunuulira okulamaga kuno bangi bajja n'okwagala okw'ekika ekya waggulu mu kulamaga nga teri n'abakase nga teri abakase buli omu naafuna ebyenjawulo byabakiririza abamu bavayo bafunye abaami balala ne bavayo nga bafunye abakyala enamugonge naye ate ekyennaku waliwo abatuuka okuvaayo nga tebalina na transport yabakolaki abazzaayo kati aba yajja nga amanyi transport agenda mujjawa olw'embeera olu ayinza okuba nga yalinamu n'emitwalo gyegi anyway kisoboka era nga kimanyi kijja kunzizeeho yima wamma n'agirira mu kkubo ennaku 10 z'amaze ng'akolaki ng'atambula n'alwalamu n'amira panado nze no sirina buzibu n'abantu batambula genda Namugongo because bukalanga eyo ogiraba oyo mugenzi Father Magembe mukoddomi waffe ewa bawasa family yaabwe yawasa ewaffe senga waffe naye abantu ab'enjawulo nga mulimu n'abaana be nasoma nabo baberenga bagamba tugende Namugongo tugende Bukalango buli lunaku olusemba simanya olwokutaano oba lwali lwakutaano olwokutaano olusemba mu mwezi wabeera isangalo nze nfunye omwana nga bagamba nze nfunye ebirungi nze nafunayo kino nze nafuna okyegera nga bakkiririza muki mu Bukalango naye olw'okubanza okukkiriza kwange kwali tekukkiririzango nti nze nja kufuna ebyamagero okugenda wa ebukalango saagendayo naye ng'ate mu kugenda nze nagendanga ebukalango nga sigenza kusaba olanga ngenza olw'okuba bakuyisa manyiyo nina byennonye nabe tunonyeeyo so kati abantu ab'enjawulo sigaana kukkiriza kwa muntu because mulimu ebintu Katonda byaleeta ng'okukkirizako olaba nabina abantu abagenda mu makyaki mbana abalokole oli agenda n'abeera nakkiririza muntu nagandiza enzikiririza musumba wange gundi n'abeerawo Mukama Katonda n'atuuka ekiseera ng'alina kyagenda okukola mu bulamu bwe ng'omukazi yava eno ng'ebyaddala atalina musajja oba tazaalanga n'agenda n'asaba ne bagamba basaba ekyamagero ne kirabika Katonda nga atuuse ekiseera ekimuwa omwana n'azaala
n'atendereza musumba oyo nga talifunayo musumba mulala. So sina buzibu na muntu yenna nakera ku macha nakkiririza mukyakkiririzaamu kasa kibanga kimuwa emirembe because eriyo n'abagenda mu kusamira ne basamira nabo nga bagamba nze mu kusamira kwenfunyeemu ebirungi. Oli n'agamba nti nze olaba ejjinja eryo bwe ndisemberera nfuna buli kimu. Bwolaba akati kano bwe ngateeka mu waleti bwe ntambula nfuna kyenjagala era bwe ngera ku macha ne nkasabako nfuna kyenjagala. Onzijukizza ekintu ekyo natuukako lumu nga landiroodi wange buli wammanja nga ku mulimu bansasula. N'omuyito w'emukisa. Netuuka nga neetega landiroodi wange mangi. Mulimu batere bakole ki? Bakusasule kati mugamba akubanje kati. Naye essaawa eno tebikyakola. Akubanje kati mu nnaku zino. Okitegeera kakati eri abantu ng'akeera ku makya ye nakkiriza mu kintu kyakkiririzaamu. Nze kati kankugambe ekintu kimu era nze neebaza nnyo maama Kalyango oyo. Edda twagenda ku mupiira naye siri muntu wa byamizannyo nnyo naye twagenda ku mupiira ne tulwayo. Kati nga maama yatukkiriza n'atugamba naye ssaawa ziwera 12 mbeetaaga wano. Ne tulwayo ne tuyingira ssaawa ezi. Kati abaana be twali nabo ne mbagamba baamanzise ne baŋŋamba waliwo simanya akantu babakayitaka oba kakoteka simanya koteka simanya biki mbukateeka enkoona wano kati nekateeka mu nkoona muwunika kakati mukujja maama munnaye teyanfaako yaŋŋamba nga muluddeyo kale nyibalimba ne kiyita naŋŋamba kati raba bwe mantambula ne kagwa ocheke naŋŋamba obadda mwonkotekise yakubanza emiggo ocheke kitegeeza nti era okuva kwolwo saddamu kukozesa kintu kya kisiru bwe kityo bakuwewenyule kati nemmanya nti kibi ochekera nemmanya nti kibi ate nentegeera nti si kino kyekyadde kimukoze eki gwokulimba kwa si kwe kwakukubya emiggo naye byenakola byakukubya emiggo ochegera so siva ku muntu yenna alina kyakkiririza mukasanga kibala kimuwa emirembe nga talina ddembe lya muntu lyavvodde alinyirira abagenda Namugongo nga gowulira okutambulako kutambula simulinaako buzibu tambula okuva gy'ovudde tuuka bw'oba tolina transport ng'ofunye abakuwa transport nodda n'osabiriza ne bakuwa noddayo well and good. Ate munange ebintu bino bizibu olaba oli omwana eyajja eyava I came on foot nabukeera omulaba embeera gyafaanana mukati yajja nga tafaananika era yawaddewo obujulizi nagandiza ebyaddala okutambula kwange okuva Namugongo okuva ekyamuliibwa n'ejja Namugongo kwe kuntuusiza wano wendi naye baba yava wala natuukako ekyamuliibwa Kalungu eyo wala okusinga okuva ng'ovudde wa okuva ekyamuliibwa okutuuka Namugongo ebyamagero abantu babifuna naye ekyamagero nze nsunja okuva mu kukkiriza kwo ne Mukama Katonda wo nti Mukama Katonda ayinza okuba nga atuuza ekiseera ekikuwa n'akuweera mu muddo obwo bwennyini okwegayirira kirungi because fena tukimanyi nti atuwa ali ogwo waliwo okubanga ekiseera kituuse ekyokufuna ekyamagero kyo naye gwe wennyini n'okidelaying sanga toli mwetefutefu kireceiving otya osobola okubeera ng'okutuuka ku ekyo kyolina okutuukako tugeze obadde olina okukifuna this week ne wiiki eno n'obaako byokola bingi nga bikuzaayo nnyo emabega spiritually nekidelayinga kuba olaba kati kankugereza ebintu binene wammanga olaba bino ebintu byonna byabeerawo ne bibeera ku Kristo Katonda yali asobola omusevinga n'agamba omwana wange tajjayita mu kubonabona kuno naye yasobola okukola ki okukuyitamu okutuuka ku final destination ye ey'okulaga nti waliyo kyetukkiririzamu nti there is life after death era yalina okuyitawo awo asobole okubeera ng'akola ki nga gukotuuka wali ate era bwe tuba nga tutunudde in a spiritual rhythm oba mu nsi ey'omwoyo mulimu ebintu ebimu ebibeerawo
naye nga sitaani yakudilayingisa okubituukako oba emyoyo emibi nga gikudilayingisa okubituukako naye ate awo neebuuziza bw'abanga sitaani yali mu katonda alina obuyinza bwonna naye sitaani yali wa katonda anti wuliriza naye omwana wo sokoleke katonda omwana wo katonda ekyabukiriza atuweereze sitaani atubonyebonye kyekyaki fe twali tumukoze eki mwali mumukoze kuba sitaani yeyaluminako obuyinza bwe bwonna era yeyamwetondera kati gwe ekyamutumwezesa wansi ffe ekintu kimu kyokka omwana w'omuntu yayonoona anti sitaani yamukema sitaani yakukema n'oyonoona kakati gwe bw'oba oyonoonye ekyago bya sitaani gaali malala mafandali kwagala kwewaŋŋamya katonda n'amuwa obuyinza obwenkanankana obubwe n'amusindika sitaani obuyinza bwe baaba sitaani obuyinza bwe tebwenkana na bwa katonda ani kati bw'oŋŋamba nti sitaani atta oyinza katonda nnyo okimanyi nti wali abaganda sitaani atta sitaani tatta katonda nnyo egionipo sitaani tatta sokoleke katonda sitaani atta oba tatta nze nkiwakanya ebantuuko ya katonda tayina kantu konna kwe yeekuusiza ku muntu kati ate abantu lwaki bagamba alugane omuntu n'afa ekyo mukama aba yakikola atyo nti omuntu oyo alifa ekyo kyova olaba bagamba w'ologa atuusizza okufa neweewaananga bw'okola omuntu oyo aba atuusizza akaseera ke akagenda badamanyi nti sitaani atta bw'aba tatta obuyinza bwa katonda sitaani omulimu gwe kukema nakkuluyisa omulimu gwe kukema sitaani olaba y'omuntu akukema ate nga nkema nsanze onze tekisitaani tankema tukirize kati nga ku bantu abakiririza mu bayibuli nti yobu yali mwesigwa nnyo mu maaso ga katonda sitaani n'amusaba mu maaso ga katonda nagamba mpaamu muddu ono olowooza yobu akusinziriza bwereere ko ye sitaani olowoozezza ku muddu wange yobu n'amumuteera n'alwala n'amugamba naye mu byonna by'okola tokwata ku ki tokwata ku bulamu bwe kitegeeza waba yamugaana okukwata ku bulamu yali asobola sitaani yali asobola okukwata ku bulamu anti lwa nsonga yali amuteeredde obuyinza yali amuteeredde obuyinza nti wuuyo naye tokola ki tokwata ku bulamu bwe n'atwala buli kimu ekyabogagga ndwadde biki baanakina biki era oba muganda we ye yamugamba yali mukyala we n'amugamba mwegaane just ekigambo ekyo omanyiza akantu wako Yobu ke yaddamu kikenkozesa kati ku bakazi yamubuuza oyogedde ng'omukazi omusirusiru buli gweyogera ng'omukazi omusirusiru omubuyabuya omukazi wakeera ku makya nagamba weegaana ennyoko nti si yakuzaala bwenkuba kali ag'okuba abakazi mukazi bwotamukuba tategeera kiki ekibalwanisa n'abakazi omukazi osobola omukuba nga era mukere ku makya mugende mukuba abakazi babbwe osobola omukuba nga tomukuttekujumiza akaboozi abasajja baali babiri nga banywa bonna omu n'agamba munne n'omukazi oyo asuusizza olugezigezi alinga oweewange bw'atyo bwe yali ne bwe namukuba ate leero ngenda kuddayo mukube kono nange ngenda mulaga tajja kudda mukola ki ono bwe yaddayo ng'akwata eddiba ng'aliwo eweenyula kibo ng'oli adda kuweewuwe ng'asabula kibooko oli yasiba n'andoba owondo yasigala badde ngamba ono agenda akuba owuwe gwe nga naalongo obi nze sikuba bakazi era nkutunulira era naye nsobola okukugunjula by the way nsobola n'okukuba nga psychological newaba mwana waka omwana waka bw'oba kukuba akuba ennyo oguba aguba nabeera nga takyawulira naye buli woobeera ng'osobola omugunjula bino psychologically ate asobola okutegeera because kati gye tujja mu maaso eyo nze kati ntunulya abawala bange nga bw'omugaana essimwe awulira ddala bubi nnyo okyegeera omukeera ku makya n'omugamba leero terigenda kukwata ku ssimu
terigenda kulaba ku TV wadde n'akamu banyumira nnyo firimu noga terigenda kulaba firimu nga nolaba nga kibanyize kitegeeza nti n'atandika okukola biri by'obungu yagala akole n'abikolera ddala bulungi so psychologically ekola mu budde nova muno mugakale mudde mulabe ki mulabe TV so awo tuba tugenze maaso n'okwetereza mpola mpola nga tusigula bannaye njagala twogere kantu kano omwezi oguwedde amagye UPDF yavayo nerumba polisi y'erubo ne bakwata abasirikale ba polisi erubo ku roofing ne babawewenyula kibooko babakoze eki waliwo gwe baali bakutte ne babagamba bamuntu ne babikola bitya ne bamulemera anti baali balina ettumba eggulo amagye nga gali mu drone etabadde na number plate enzirugavu yabadde enjeru baba yayingidde yakutte wali eri ewakiso nerumba polisi ne bakwata gundi ani osiside bichi ne bamuyingiza mu drone wali eri su drone ne bamusibira eri ne batuuka n'okukuba amasasi mu office abasirikale era ne baboocha ku kibooko ebintu bineno kino kiraga ki nabe bitongole by'okulinda tebekyekkiririzaamu nga nabo beerumbaga kikulaga nti waliwo amaanyi agasokkoloma ku g'omulala era bwe bakulagira ng'okolerawo omanyi ekijja omanyi kati omukulu akugambye omuntu oyo gw'oyina mumpe gw'omuleke omulemera with what caliber rule of law to following a rule of law tekyakola no kati omuzadde azze akugambye mpa omwana wange ngende omuleme ng'omugamba nti essaawa z'okujja omwana ku ssomero tezinnatuuka linda ku 10 nakubye dda nga nze namukuwa nakubye dda linda essaawa zituuke omusomesa oŋŋamba otya nti omwana wange tosobola ate omanyi ensonga lwaki ku ssomero nsobola okuwa olukusa gwe muvaayo 11 nze owange 10 mwagala because nze mmanyi obuvunaanyizibwa bwange amateeka go googera gatya mutwale jjojjo osobola okumugja ng'omumpa ekyo kyekitegeeza bino ebitongole bibanafuye tuukawo bijjibwewo kuba tebikyalina mugaso tebabinafuyiza naye byagaanye okuwulira omwana wagaana okuwulira aba atandise okukulaba mu lugundi mu maaso oba tonnakitegeera ddeno katono nnyo ddeno oba tonnategeera wawulirangako enjogera egamba above order from above kati twatandise okulaba abaavu gyava nabiwulidde omukulu wa traffic yabigobye n'abaganze bannenkoyo okuwulira bi order from above kati twatandise okulaba order from above yenyini ate kati mwali because siwulirangayo owulira essimu ng'onosanga olina kukubira essimu nagamba oyo omusa woba okakasa nti tekiriiyo okimanyi nti essaawa ya leero bakubira essimu ne bagamba gundi gye wataddeyo ku YouTube gijjeeyo n'ogijjayo nga tewesiise gye weetereddeyo ku datawo kati kyekyo kye bayita tewali mbeera gy'oyinza kugamba nti bagiŋŋambiddemu nemugamba gendawo kati ndowooza okitegedde nti waliwo okeera ku makya n'okkiriza anti kati oyo yakutiisatiisa ne mulimu enamba tulina bu app obusoma erinnya ly'omuntu oliakera ku makya nakubira ne bagamba essimu n'esoma IGP Uganda Police halo nti halo nze mwami gundi gwe mwami gundi already erinnya baba balimanyi nti ye gundi gye wateeka ku platform yo walubirirwa ki within 10 minutes nabo batanagamba within 10 minutes ekyo kakyakubuuzizza omugabo gw'omwegaye n'omugamba mukama kanjijjeyo n'ogamba yessebo n'ogenda ku YouTube yo ne tugiraba nga akantu kakoze eki kuba naye tubirabako ebyo waliwo content gye bakuweereza ne bagamba that content is no longer available so order from above kati ate ku ssaawa eno
eno Uganda gye tulimu ku ssaawa eno nti buli muntu alaga obuyinza buli akusinga eddaala alaga obuyinza bwe obuteekeddwa okubeera buli akusinza eddaala tetukyali ku protocol akuwa obukulu mbwa simanyago omukulu kati wabanga gwe omukulu wa maje ate bonajja ku police olina kumala kwebuuza ku osi waawo no nze mukulu wa maje era bwe najja wano nina kwogera kyenjagala olumaliriza nga omukulu agamba oh my boys did a good work I think we should promote them next month kati ndowooza okitegedde ng'ogenda ku promotion nga bakosa kubwa OCC era nze kyovola nti omuntu bwaŋŋamba nti nva mu maaso sikulinda kubuuza lwaki nsooka nenkuva mu maaso nentuuka negamba omusajja yagamba nti ebyatulwanya bizzeemu naye takyalabika ebyatulwanya bizzeemu kyoliko ogamba tugoberere lumu order from above nze sinagambako nti follow order from above naye omuntu nkalyango kyakugambye Saalongo nti omuntu wakugambanga tubenga abo abafuula banyinikako nanta yes nyinikako wakakusabira kamuwa nanta abuulirirwa yasaabala gwa bbumba bamugamba ebbumba lijja kolaki kubbira mbuze nedda nabumbye eryato lyange ofuuka enampulira zibi oli akugamba nti balembogo yamutta nti owange bwakyo nedda ssebo line eggwanga mulimu abantu abalifuga era ng'olina okugondera buli kye bagambye tewali gwe bagwana ku uploadinga kintu ki tewali gwe bagaana kusiba naye bwe bagamba nti oyo mutuwe ffe tugenda omukwasaganya pulizi tomulemera by the way kooti yalagira juzi edimu twatwalibwa eruzira ne omukulu n'abagamba yaleetebwa mumuleke eyo e Masaka gyali talina treatment ndowooza okitegedde bulungi ensasula ya Katonda nzibu ndowooza okitegedde bulungi teri gwagenda sasula naye nti ngamba ensasula ya Katonda nzibu ebiri mu ggwanga byewuunyisa omanyi lwaki olaba nga waliyo gwe bakyakayanira obujjanjabi abuyina ayinza okuba abuyina bamuwambu yagamba mu kooti bamuwa penikillers 12 padde era bamuwa bujjanjabi nomanyi kyezikola omanye effect ya penikillers mubiri jatuuka ekiseera omubiri gumanyire naye ebyo byebiri mu ggwanga nkubalireyo ne twagenza otuuka mu wiiki eno nalo gwe baagala okusondera 1.5 billion Cedric Babu atwalibwe akyusibwa omutima ngaliwo n'atajja malawo miliyoni 10 okujjanjabibwa nga bamulemezaayo eri naye akyannaku nti Mungu teyabakkiriza dde osondayo ekikumi kyali bwe kityo mu nteekateeka za Mungu kati nti kagambe ekintu kimu nalabye abantu bangi ku mbeera ya Cedric gye bakometinze bannayuganda obalaba batuuse ku mbeera nga ekimala nga bali ku kimala omanyi lwaki sokoleka owulirize nti edda omuntu bwe yafanga ku kyalo kwammwe okwo nga n'abaana abava within ekyalo ekyo tebasoma nga naye ku kyalo kwennyinnyini okubeerako essomero terisoma nkwaba kwafuddeko omuntu okitegeera ne ku ssaawa eno omuntu bw'afa bamwogerera amafuukuule n'okujagaja lwaki because ng'otuuse ku ssa eri sondera Cedric Babu bamutwale ebweru w'eggwanga bamukyusa omutima ne gw'omanyi abaana b'abantu abafiiridde mulagaawo mu Cancer Institute olw'obutabaamu ddagala omanyi bamaama b'abantu abafudde nze kati kankuwa example nalina mukadde wange yali teyalwala kansa just yali yafa yali ya pressure zaamukuba ne zikutula okugulu kuno ne zibanga omusaayi tegukyakka wansi stroke kakati ne tugenda emulago w'e Masaka ng'okugulu kwetaaga kusalibwako eddwaliro lya gavumenti obusowe buli nga baagala emitwalo ameka okitegeera kakati teeberezaamu kuffe twali tugalina
era maama teyamalawo nnaku 2 nga tebannamuggyako kugulu neteberezaamu omusajja aveeyo ekyakatebe munda eyo emitwalo 2 aganoonya nga amaze okunoga emmwanyize. Waliwo yajaganya nagamba president webala otuwadde sentence esikwatangako 10,000 west okyagenda kakati teberezaamu omuntu bw'atyo anoonya ekyokulya obulya nga yasigala ku bwa Katonda okyagenda kakati gwe oyo era wovaayo n'ogamba nti tunoonya 1.5 biliyoni okubanga tutwala ono bamujjanjabe akusekerera busekerezi nagamba ono amanyi kyetuyitamu amanyi abantu abatufudde mu ngalo nga wali agadde awone ngera osanga yaliwonye naye notandika okugamba kale singa omuntu wange ono bamwatendingako singa abasawo bamukwatako osanga yaliwonye nosigala musinga nga webetuuka kubasawo nga sikyalina kyembagamba kuba oluusi tebaweebwa bikozesebwa then nemala neneebuuza eddagala erigetting expert ne balyokya buli luvannyuma lwa mwezi oba myezi esatu waliwo eddagala kati erya sirimu beera ekitundu ku byafaayo by'omukutu gw'amawulire ogw'enkizo okukira emirala gyonna obukugu mu kusunsula amawulire agakwata ku muntu wa bulijjo ebyobufuzi ebisuusuddwa obulungi ddala ebitaliimu kyekubiira ebyenfuna eddembe ly'obuntu ebyafaayo n'ebyebigenda mu maaso mu nsi yonna. Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.